Neche sijja kwerabira nja kinyumya. Nayazika AK47 engatto yange ngagenda kushootinga video. Naye nakajugula kuva South Africa. Ninyi mwazika agenda akola video. Kati waita wakabanga tono nnyo nga tanagiza Jeff n'amutwala mu team no sleep. Kati kitegeeza nti AK47 wange yali akoze eki? Avuddeyo ne mukuba mugamba ssebo. Oba avudde mu Leon Island zikumyawo engatto zange. Ne kangamba sijja zikuddiza wayagala jaze ekimira eno. Ne mugamba ekeno nze mukulu we nakusanga ngenda kusikaasika. Nangamba tontiisa. Okuma eke yali mujoza mukubira lwa kusatu kulwokuna ne musanga muki mu governor songa nengatto zayambadde ne mutunulya naseka busesi. Emmanuel Mayanja eyali amanyiddwa nga AK47 omuyimbi mu Uganda eyali nga yayimba ekika kya music amanyiddwa nga dancehall. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1999 mu mwezi ogw'ekumi ennaku z'omwezi nga 29. Wano nga kakyali kakidi. Wano Joseph amukubira ennanga ne maama we. AK47 nga bwe yali ayitibwa yazaalibwa omwami n'omukyala Mayanja Gerard ababeera Seguku essaawa eno wadde nga batandikira obulamu bwabwe mu Kawempe e Kampala. AK47 ye yali omuggalanda w'omwami Mayanja Gerard ne mukyala we era nga ye yali muto wa Jose Chameleon Joseph Mayanja Palaso wamu ne Wizo Manizo oba Douglas Mayanja gattako ne baganda baabwe abalala abali mu buzize bweru. AK47 yono yasomera mu masomero ag'enjawulo ng'era mugano mwalimu Kisubi High School. Ate wano ngali Namiryango Junior. Olwamala elevo yatandika okuproducinga ennyimba era bw'atyo yeekanga yenyigidde mu by'okuyimba ng'ali mu gurupu ya mukulu we Jose Chameleon oba gwaliise Joseph Mayanja eyali amanyiddwa nga Leon Island. Akayimba ako kamututumula nnyo n'afuna obuwagizi bungi okuva mu bawagizi be ng'omuntu mpozi n'abamukulu we Jose Chameleon. Bayuda tuita nabo balala tuseka nabo olekisa tukabana nabo tubamanyi butabagamba. Oluvannyuma lw'akayimba ako AK47 yatandika okutabaala amawanga ne muganda we era yagawana stages enjawulo ng'ali ne muganda we ng'apafominga oluyimba olwo. Kano n'akayimba kayamba AK47 obutaddirira mabega bw'atyo yafulumya oluyimba Mbeera yansi Kidandali Kaleeba Musajja wattu ng'ali n'omuyimbi gwe bayita King Saha Champion AK era yafulumya n'oluyimba Tugonjole ensonga. Ng'ali n'omwana mulenzi ayitibwa Tony Skelton nga naye yali muyimbi mu Leon Island. Luno n'oluyimba lugambibwa AK yaluyimba oluvannyuma lw'okulwanagana kw'abaganda be ng'awulira ku mususseeko ng'ate ye ng'omuto talina kyakubakolera. Omuyimbi AK47 oluvannyuma lw'okutufuna ettutumu erinnya Mpozzi n'ensimbi bw'atyo n'abakyala batandika okumweyunira. Ono nno yafuna abakyala ab'enjawulo era nga yazaala n'abaana ab'enjawulo mu bakyala ab'enjawulo wadde nga mu bakyala bano eyasinga okumanyibwa yali Magi. Oyo nno yali mukyala we eyamuzaalira abalongo ng'era bwe twogerera ali mu nsi z'e Bulaaya abalala bagamba ali Bungereza ate ng'abaana bali mu Amerika ewa maama we. Emmanuel Mayanja yayagalanga nnyo abaana abange benzaala ab'abaganda be ab'abakwano be era nga nkimanyi nti family yonna ekimanyi nti Emmanuel yasireranga abaana baabwe bonna ab'abaganda be. Omutima omulungi Katonda gwe yamuwa yayinanga nnyo ekisa yayagalizanga nnyo okukwata ku banne ku mikono teyeyagalizanga bwomu. Omuyimbi AK47 yaleka abaana bana bano nga kuliko Savia Mayanja, Kanan Ice Mayanja Waswa, Conrad Mayanja Nakato era Mpozzi nga kuliko n'omulala gomanyiddwa nga Malaika Mayanja. Kati omwana oyo omulala ali mu Australia era Emma teyamulabako naye bwe tumala okuziika wayitawo nga weeks ne wabaawo yali amanyi omwana oyo najja n'atwanjulira nti yali mukwano gwa
Eke muvubuka bamuyita Ben yali munonye nnyo wa Eke n'atugamba alinayo omwana omulala gwe mutamanyi by then yali atambulira wamu n'abalongo yali mu myezi ndowooza 3 egyo. Era nga maama wa AK47 agamba abaana ba AK bonna bafaanaganira ddala wadde nga bava mu bakyala banjawulo. Abaana be waffe tebabula tebeetagana DNA era gwali eyo bw'oba osuubira nti ojja kujja opange ekintu kyo teweetawaanya beno tebeetaga DNA. AK47 nga tannafa yali atandise okuzimba enju ye era we yafiira yali egulako kuggala kuba plaster mpozi n'obuntu obutonotono kye waliise finishing. Kibi nnyo nti okufa kwa AK47 kulimu amatankane kubanga buli muntu akuwa emboozi ye. Abalala olunyi balusongamu eyali akulira ekibiina kya Team Nosirik mwe yali ali era mwe yafiira omukulu Jeff Chiwa nti yamusaddaaka olw'ebintu bye ebiye ng'enfuna. Abalala nga bagamba yali akola revenge ku Kamiliyoni ne famire y'amayanja. Abalala ne bagamba nti oba Naalongo we ye yamulukira olukwe oluvannyuma lw'okukizula nti AK yali amusuddewo ng'afinyeyo abawala. Abalala ng'era omuwala yali asuubirwa kuba nti yali nkuba kyeyo w'e Dubai. Abalala bagamba AK47 yakubwa bukubwa naye nga AK47 abamumanyi obulungi mujjukira nti teyali muntu wa ntalo. Oluyimba lwa AK47 lwe yasembayo kola ndi mulokole muno nno AK yalinga atulaamira oba atusiibula. Kino kyatuukirira ddala ng'okutya kwa bannayuganda bwe baali bakufunye nga buli omu yeebuuza kikiri komanda ate akimye ekimukkanisa. Twagendako on tour ne AK eggulu. And I remember we were at the same hotel. Yali muntu mulungi nnyo twakomawo naffe now on that tour ne touringa naye Netherlands as well. So he was yali muntu mwangu nnyo wakudiringa naye. Yalinamu ekyejo obviously as the last born of the family. Everybody baganda we nga bamulabirira nnyo so yali yakimanyiira. But he was a young man ngali kuyingira stage ey'okufuuka omusajja. AK47 is unstoppable, yeah. The Magic Production. Squeeze it, tell them. Zaali ssaawa nga 2 ez'ekiro AK47 yagenda ku bbaala emu gye bayita Dijavu era ng'eno esangibwa Kabalagala. Yali emanyikiddwa bulungi nnyo nga nannyini waayo ye Jeff Chiwa. Yaliwo ne banne mpaka ku ssaawa nga 4 ez'ekiro. Sikulise eyo oluvannyuma AK47 bamusanga mutoyi ng'agalamidde mu kitaba ky'omusaayi. Era wano ne batugamba nti Kanyama ye yamukuba. Abalala bagamba ye yamusindika. Bw'atyo yaddusibwa ensambya okulaba nga bataasa ku bulamu naye kyannako we baamutusiza ng'amaze okukirira ekaganga. Ate ne wabawo akayimba ka mukulu we Dr. Jose Kamiliyoni akayagala okukwatagana n'emboozi y'abantu oba okusonga ennwe kw'abantu akagamba tubasonyiwe tubamulekere Mukama waffe alamuza Kisooyo. Tubasonyiwe tubamugwase Mukama waffe alamuza Kisooyo ate webawo alamuza Kisooyo Anna musobya negwe nasobya Mukama waffe alamuza Kisooyo ate Mu bantu ab'enjawulo abajjukira AK47 mulimu abayimbi abamawulire ba producers abawagizi n'abantu ababulijjo nga bazadde be. Yali ayagala nnyo mukulu we nnyo ng'amanyi nti walina okukola ki walina okuyita n'ekirala AK yayagala nnyo kye bayita kanguyite mulimu yayagala nnyo music. Twakwanako ba girlfriend nga ba Luganda omanyi twabira ku campus nalina dread ate nga naye mu rasta kati bu girlfriend obwo obuzungu bali bwagala nnyo ndowooza abarasi bikiwe bityo so kati twesangako lumu mu bbaala ku Bubbles nga nina akazungu kendi mu kufata ate nga naye ali awo afata kaganda ke so yali coincidence but rest in peace soldier footsteps zasigalawo till we meet again. Nga AK akyeyita Hamilton tunasooka mu meeting twakola recording olimbolo yakola mu verse tangi nalina mu verse project inasooka omulako ng'ayimba. AK47 namusanga Waloni Banton ku studio eri ng'agenda okukola oluyimba lwe lwa champion ne bamaliriza oddukola ne bampita ne baŋŋamba Melody jangu backing oluyimba luno ne bambi nange nalinga mu fear
kati okuva ne ntandika okusinkana Ekke ne Bakabalasi nga ngamba ne Melody lwaki tewakola bwoti ne bwoti ne mugamba munayo manyi I wanted a word from you. AK47 yagenda okufa mwoyo gwe bami Mukama Katonda agumuze mirembe nga tulina plans ezokola ki music ahead of me and him. Yo muyimbi yasooka gwe nasooka osulako naye nagamba oli muganda wange tusule wano ku buliri wano tukyeyiya kizibu nnyo okusanga omuyimbi akola ekintu ng'ekyo kitegeeza nti ogwo mutima sigulabanko kabe ne bakyali baffe bonna betusanga nga takumanyi kwanza ayita mumanyi ne musangawo ne mubongako nandaga nti muntu mulungi wa mutima mulungi 47 nze nganze yali ampanye respect ng'omuntu ekyo nkimujjukirako nnyo ebirala si byamaanyi ne talent yalina talent nga nnungi yali mwana wanjawulo naye nga ekisinga obukulu yalina empisa nze nga ate ampanye respect bwe twatusinkana mu kuseeka ku mulyango nankoona bwe yankoona ne mugani mwana gwonkoonye n'akyuka naye nga si musanyufu ku feesi agenda okutula ng'alaba mami n'agamba mami munnange kanfukamire yafukamira wallahi yafukamira nga n'abantu bonna bali mu layini nafukamira nanneetondera ne muga nti lwaki ofukamidde n'agabwe bankuza. Bw'oyogerako ne famire y'Amayanja ku bikwatagana ku musango gwa AK47 bayongola maziga maama wagamba fayiro yabula emabega yonna nga tebanatugamba nti fayiro yabula dadi ye yasookanga okubiteekamu amaanyi n'agenda ne batusindika n'ekibuli ab'ekibuli ne batuzza ekatwe dadi n'aŋŋamba gwe bw'oli maama situka ogende ekatwe ne ŋŋenda ewa Osoye yali akwatagana n'omusango ogwo bwe natuukayo Osi yankambuwalira nnyo nenti era saddayo kati ekyaddirira ne tugamba ono nga bw'ali munnamawulire wa Bukedde kyambadde ye musajja watu yagendayo ne bamugamba fayiro yabula. Bw'otuuka ku poliisi buli omu akugamba bibye bimwongera bulumi bimujjukiza nako era bw'atyo AK47 ne yegatta ku lukalala lw'abayimbi abazze bafa ebitakwatagana ng'era fayiro zaabwe tezitunulwangamu tezikolebwangako wabula ziri awo matankane okunoonyereza nga kwafuuka kubuzaabuza. Wumula mirembe AK47 tukusabira Mungu akusaasire ebyakusobako akusaasire oyingire eggulu akusonyiwe byonna bambi era ntwongera n'okugumya famire ya AK47 baganda be mpozi n'abawagizi be. Never be forgotten. Never be forgotten. AK47. This is for the one soldier. Him no sleep soldier. Rest in peace, real soldier. Rest in peace, yo. AK, my brother. AK, my soldier. AK, my brother. AK is my brother. Rest in peace. AK-47.